Abazadde n'abakakiiko abaddukanya essomero lya primary erya Nsanja CU mu ggombolola y'Entenjeru Mukono baliko entebe za desiki ezituulwako abayizi bagobesezza contractor eyazibajjisa oluvannyuma lw'okukizuula nti yazikola mu miti eminafu egivaamu empumbu. Ne woosuna olubaawo n'olwala lusebbuuka. Okumanya temuli batuleetera mu paapaali. Desike zino ezisoba mu 10 zaakolebwa kampuni omulimu ogwagiweebwa ku disitulikiti okukola desike z'amasomero ga gavumenti agali mu ggombolola Nnama n'Entenjeru. Twayise obukadde 12 nga bugenda kugula desks z'amasomero 2 St Andrews ne Nsanja Primary School. Kitegeeza entebe emu eri mu ssente eziri wakati w'emitwalo 10+. Abazadde nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko akaddukanya essomero lino Saidi Kigundu beeyiye ku ssomero lino ng'entebe zino zaakatuusibwa nga bagenze okuzeetegereza ng'ezisinga zijjudde empumbu kwe kulagira zireese azizeeyo. Entebe emiti gyawumba era twesanze ng'entebe zaabwe tubalaze nti ziddeyo Nga tetulina nangeri ba bukiiko gye tuyinza kuyita lukiiko lw'abazadde kubalaga ntebe zino. Okuzzaako emabega ssente zino ziva mu batuuze be basasula omusolo ne zikomawo nga balina okufuna services. Bagambye nti ezasooka baazimugobya nga zikoleddwa mu ngeri y'emu nti kyokka mu kifo ky'okukola endala mu miti emigumu yaddidde ze yazaayo ezaali mu langi emmyufu n'azisiiga eya kitosi abalowoozese nti abagisiza ndala. Ne zireetebwa mu Desemba w'omwaka oguwedde omwaka tegunnaggwako. Naye bagenda okuleeta entebe zirusaano ng'entebe zonna zikunkumuka bukunkumusi. Bwe baatuuse eri baddidde langi eyaliko emmyufu ne bagijjako ne basiigako eno eya kitosi ne bongeramu obusumaali. Bakulazeeko entebe wali eya financial 2003-2004 ng'amazima esobola okusasitaininga emyaka emirala 5 mu maaso ng'ate eno yaggwerera dda. Kyokka ntebe ekyali ntebe ne bakuwa zino 10 otwalawo eri emu. Nannyini kampuni eno asobose kufunika naye ng'avunaanyizibwa ku y'emirimu ku disitulikiti ya Sumaani Muwummuza agambye nti disitulikiti egenda kunoonyereza ku nkola ya kampuni eno n'emirimu gyonna gye zeekola. Tujja kulondoola ensonga eyo era bwe tunaakizuula nga ddala desike ezaakolwa tezaali nnungi kampuni eyo tujja kugiblacklist nga tejja kuddamu kufuna mirimu gyonna. Badru Kyewalyanga yakusakidde Gwino ku Bwabukedde TV. Ggombolola yali yeeterawo battendala mu kitundu ng'abaana b'omu kitundu ababazi bebawa emirimu era kyekya abo be baakola entebe engumu bweze.